Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Mukama mulungi ennaku zonna, era ennaku zonna Mukama mulungi. Weewaawo mazima ddala Mukama mulungi. Atukoze bulungi n'enkya ey'olwaleero bw'abukeesezza nga tukyasa omuko gw'obulamu. Kwe kusaasira kwa Mukama ffe obutamalwawo. Ekisa kye kiba kijja buli nkya. N'olunaku luno nalwa lutuwadde abikudde olupapula olujja eri obulamu bwaffe. Bw'atuyisiza mu budde obw'ekiro yebala akukuumye Mukama. Wasuza otya muganda wange ne mwannyinaze. Ekyamazima ekiro tekiba kyangu, tekiba kyangu. Bingi bibaawo mu kiro, ababbi mwe babbira. Omulabe Setaani akola nnyo mu budde obw'ekiro. Ate mwana wattu ne bannasayansi batugamba nti omuntu ne wabanga mulwadde obudde obw'ekiro tebuba bwangu okusinziira ku mbeera y'obudde n'obulwadde buttuka nnyo ekiro ne buluma omuntu n'ababeera nga bambi obulamu tebusi bwangu n'akatono. Ate mwana wattu n'endwadde zimanyi okukwata abantu ekiro n'awulira nga gwawo ng'ate tewali na buyambi bwonna. Naye tumwebaza Mukama kubanga akuyisizzaamu wadde ng'oyinza okuba ng'oli eyo ng'obadde oyise mu mbeera ezifaanaganako bwe zityo ezitali nnyangu okuyita mu kiro kino. Yeebale kubanga akyalesewo obulamu bwo ng'okyali mulamu, ate naawe yawumudde obulungi. Katonda gwawadde otulo otulungi n'oyita mu kiro n'emirembe n'otuuka ku nkya eno ng'okyali mulamu, erinnya lye liweebwa ekitiibwa ligulumizibwe. Tumwebaza kubanga atuwadde enkya endala okuba nga tutandika olunaku lwaffe nga tuyiga ekigambo kye. Erinnya eryange yenze Wilberforce Kisomba. Nkwebaza kubanga okeereddeko ku 3 ABN TV. Mukama akumpeere omukisa. Ekyokuyiga kyaffe enkya olunaku olwaleero kiyina omutwe ogugamba nti ebyamagero eby'ekisa. Ebyamagero eby'ekisa. Katusabe. Katonda kitaffe omwagala tukwebaza kubanga otuwadde omukisa omulala okuba nga tuyiga ekigambo kyo. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye nga tuyiga ku byamagero bino eby'ekisa, tukusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ebyamagero eby'ekisa, muganda wange kyekyokuyiga kye tugenda okutambula nakyo. Bw'oba nga waliwo mukwano gwaffe akyawumuddeko sobola okumukoonako n'azuukuka ayige wamu naffe ekyokuyiga kino. Oba nga waliwo akuli ewala naye osobola okumukoonako kasimu n'atweyungako nga tuyigira wamu ekigambo kya Katonda. Bwetyo ne tuzzibwamu amaanyi nga tutandika enkya y'olunaku olwaleero. Ekyokuyiga ngambe kiriko omutwe ogugamba nti ebyamagero eby'ekisa. Ekyawandiikibwa kyaffe kisimbuddwa mu kitabo eky'Abaefeso essula ey'omukaaga olunyiriri olw'11. Nkusaba ogende wamu nange mu kitabo eky'Abaefeso essula ya 6 olunyiriri lwa 11. Bayibuli egamba bw'eti: mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Nduddamu. Ebyefeso essula 6 olunyiriri lw'11. Mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda, mulyoke muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani zonna. Si zimu naye agambe zo zonna. Twambalenga ebyokulwanyisa bya Katonda tusobole okweŋŋanga enkwe z'omulabe Setaani zonna. Omuwandiisi atandika n'ebigambo ebikulu ennyo bye nayagadde ennyo mu katundu kano. Agamba ng'omwana yenna Timo yayagalanga nnyo okutunuulira ebifaananyi ebiri mu bitabo ebya Bible stories. Abaana banyumirwa nnyo okulaba ebifaananyi era bo bayiga nnyo nga balabako ebifaananyi. Bayibuli z'abaana nazo zibaamu ebifaananyi. Kati Timo yayagalanga nnyo okulaba ebifaananyi ebyo mu kitabo ekiyitibwa Bible stories ebya Arthur Maxwell. Yalootanga ng'ali wamu ne bamalayika. Bwe yeeyongeranga okukula yagendanga mu kkanisa era nga munyiikivu mu by'okuyiga bya Bayibuli wamu ne bavubuka banne. Kubanga ebifaananyi bye yalabanga byalingamu bamalayika, Yesu naani, ebifaananyi ebyo n'ekiro bwe yeebakanga bye yalootanga. Naye bwe yagenda ng'akula atuuka mu myaka gye egy'omutiini obuvubuka, era yalinga munyiikivu bambi ng'ayagala nnyo Katonda we. Timo ono. Nga Andrew McChesney, omuteesiteesi w'ekitabo Youth and Adult Mission, bwe yagamba, Timo
yabuuza bakadde be ku kitabo kye yalaba mu ddiiro lyabwe. Baamugamba nti kyabaweebwa owooluganda eyali ewala, era Timo kyamusanyusa nnyo olw'ebyo bye yalaba ku ddiba ery'ekitabo kino. Waliwo kino ekitabo ekyenjawulo bwe yali ng'akuze ng'ali mu myaka gye egy'ebuvubuka yabuuza bazadde be, batugambye wano yabuuza bazadde be ne bamugamba kyaweebwa ow'omukwano luganda waabwe yali abeera ewala, naye yasanyuka nnyo bwe yatunuulira eddiba. Omutwe ogw'ekitabo gwali olutalo olunene, gwe gwali omutwe ogwali ku ddiba ly'ekitabo kino, era kwaliko n'omutwe omutono guno nga gugamba nti obunnabbi obw'edda butuukirira. Waggulu mutwe omunene olutalo olunene, wansi obunnabbi obw'edda butuukirira. Bwe yajjukira ebifaananyi ebyali mu bitabo bya Bible stories, Timo yakwata ekitabo n'akisoma mu nnaku 3 zokka. Kino kyansoomozezza. Muvubuka yakwata ekitabo kino olutalo olunene n'akisoma mu nnaku 3 zokka ng'akimazeeko ddiba ku ddiba, kuva ku ddiba okutuuka ku ddiba lyeno. Bameka ku ffe baabuwe nga tumaze ne Bayibuli emyaka 3, tumaze ne Bayibuli emyaka 5, naye nga ffe tetugisomanga na tosomangako na nnyiriri zisukka mu 3, tosomangako pages zisukka na mu 4, ne page emu togisomangako ng'ovudde ku page n'ogiva eno yonna n'ogimalako n'odda ne ku ludda lweno. Naye Timo atusomooza nti ye yakwata ekitabo kino n'akisomera mu nnaku mmeka? N'akisomera mu nnaku 3 zokka. Ayongerayo n'atugamba ekitabo yakisoma emirundi 2, olwo n'alyoka yeetaba mu misomo gy'obunnabbi bwa Danyeri egyali ku kanisa y'ewaabwe. Emyezi nga giyiseewo yabatizibwa era n'agenda mu maaso okufuuka omusumba. Amiina. Timo teyakoma ku kisoma kino ekitabo nnaku 3 omulundi gumu, yakiddamu n'ogwokubiri. Yakisoma lawundi esooka nnaku 3 ng'akimazeeko, n'akiddamu ogwokubiri. N'ayagala nnyo ebigambo bino era ne yeetaba mu misomo gy'ekitabo kya Danyeri obunnabbi. Bwana wattu yamalira ng'abatiziddwa era n'afuuka n'omusumba. Ayongerayo n'atugamba nti kyali kisa kya Katonda ekyaleetera Timo okuzuula ekitabo ekyakyusa obulamu bwe. Weewaawo kituufu kyali kisa kya Katonda kyekyakulembera omuvubuka ono omuto Timo ku kitabo kino, n'abeera nga bwe yatunuulira eddiba lyakyo n'ebyali bikubiddwako n'ebigambo ebyaliko nti olutalo olunene, obunnabbi obw'edda bubikulibwa. Kisa kya Katonda kye kyamuwalula omuvubuka ono era n'asoma ekitabo. Ekitabo olutalo olunene kikulembedde abantu bangi okutuuka ku kukkiriza mu Yesu ko n'okutegeera okwebuziba okwa Bayibuli. Ekitabo kinene kikoze bangi bakiweereddeko obujulizi nti nze kye nasoma ne kikyusa obulamu bwange. Oyinza okuva eyo nga tomanyi kitabo kino olutalo olunene oba kifaanana kitya, naye osobola okufuna omukisa naawe okubeera nti n'ofuna ekitabo ekyo olutalo olunene. Ku intaneti oteekamu buteesi kigambo, oba nga olina esimu eyaseereza internet, teekamu ekigambo Great Controversy by Ellen G. White. Ojja kusobola okuba nga naawe ofuna ekitabo ekyo osome, naawe osobola okuweebwa omukisa. Ate era osobola n'okufuna omukisa ekitabo ekyo n'okifunira ddala mu hard copy. Osobolera ddala bw'obanga otutuuseeko eri gwe atannaba kukifuna. Oba osobola okugenda okumpi n'ekkanisa ey'aba Seventh Day n'obabuuza bannaye, baŋŋambye waliwo ekitabo kye bayita olutalo olunene, bakibayita Great Controversy mu Luzungu, mu Luganda olutalo olunene, nsaba kumpa ekitabo ekyo. Bajja kikuwa ku bwereere, bagamba nabirabye ku TV, bajja kukikuwa. Bwegendayo kisabe bajja kukikuwa, kuba kijja kubeera kya mukisa eri obulamu bwo. N'olwekyo nga bwe kyakyusa obulamu bw'ono omusajja
olutalo luno lwe tulimu nga bwe tugambye mu kitabo ky'Abefeso nti nno mwambalenga ebyokulwanyisa byonna ebya Katonda mulyoke muyinzenga okuyimirira muyinzenga okuyimirira eri enkwe za Setaani. Nti naawe okusobola okuwangula enkwe za Setaani wetaaga okwambala ebyambalo bino ng'oyiga ekigambo kya Katonda. Ekitabo ekyo kitabo kirungi nnyo, okyetaaga. Ate eri gwe muganda wange akirina ayina omukisa gusobola okugula ebitabo ebyo n'obigabira abalala, naawe kozesa omukisa ogwo bantu basobole okulokolebwa okudda eri Katonda mu kiseera ekifaanaganako bwe kiti. Nga bwe kyakyusa obulamu bwa Timo kisobola okukyusa obulamu bwo. Nga bwe kyakyusa obulamu bwa Timo kisobola okukyusa obulamu bwa neyibawo. Togaya, gwe kwata ekitabo, kwata akasente kigule kimuwe, kijja kubeera omukisa eri obulamu bwe. Agenda maaso n'agamba nga kigenda kirondoola ekyo ekitabo olutalo lunene, nga kigenda kirondoola ebyafaayo by'olutalo lunene wakati w'obulungi n'obubi olwatandikira mu ntandikwa y'ekibi. Ekitabo olutalo lunene kirombojja enjiri nga bw'ejja n'etuukirira mu kulagirira kw'obubaka bw'abamalayika abasatu awamu n'okudda kwa Yesu ku nsi kuno. Byonna tubisanga mu kitabo ekyo. Pawulo yawandiikira ekkanisa ey'omu Efeso nti kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri. Nedda, katusome olunyiriri olwo. Befeso essula 6 olunyiriri lwa 12. Bikula nange mu Bayibuli yo mu kitabo kya Befeso essula 6 olunyiriri lwa 12. Efeso ali wano Befeso essula 6 n'olunyiriri tugenda kusoma olwe 12. Bayibuli egamba bwati kubanga tetumeggana na musaayi na mubiri wabula n'ab'amasaza n'ab'obuyinza n'abafuga ensi ab'omu kizikiza kino n'emyoyo egy'obubi mu bifo ebya waggulu. Tetumeggana na musaayi, terwanagana na mugandawo, naye tumwagana n'ab'amasaza n'emyoyo egifuga egy'omu kizikiza kino. Lwe lutalo luno olunene, era ekitabo kino olutalo lunene kyongera okuwalambulula obulungi ebigambo ebyo nti ddala olutalo lunene tetumeggana na ba musaayi, naye lutalo lw'amaanyi nnyo. Twetaaga Yesu Kristo mu bulamu bwaffe okusobola okuba nti tukola ki? Tuwangula olutalo luno. Era twongera okulaba olutalo lunene mu Bayibuli nga lulambikibwa mu kitabo kya Kubikulirwa essula y'e12 olunyiriri lw'omusanvu. Kubikulirwa essula y'e12 olunyiriri lwa 7. Bayibuli egamba etya? Kantukeyo mangu nnyo. Kubikulirwa essula ya 12 n'olunyiriri lujja kubeera lwa 7. Wetugenda okutandikira tusome okutuusa ku lw'10. Olw'omusanvu lugamba ne waba olutalo mu ggulu, Mikayiri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota, ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo. Waliwo olutalo lunene terwatandikira wano muganda wange. Olutalo lunene luno lwatandikira mu ggulu, mu kifo ekisinga mu kifo ewali entebe ya Katonda wennyini. Olutalo luno we lwatandikira nti Mikayiri ne bamalayika be ne batabaala okulwana n'ogusota, ogusota nagwo ne gulwana ne bamalayika baagwo. Olunyiriri lw'omunaana ne batayinza so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. Olw'omwenda n'ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Olw'10 ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. Agambye nti ne gusuulibwa, ogusota guno gwasuulibwa ku nsi kuno. Era bw'oyongera maaso n'osoma ennyiriri eziddako agamba nti naye zisanze ensi
kubanga omulyolyomya aseje muli ng'alina obusungu bungi. Setaani yagwa kuno n'obusungu bungi, kubanga yawangulwa mu ggulu yakka kuno n'obusungu bungi ng'ayagala kuzikiriza mwana wa muntu. Naye twebaza Yesu Kristo kubanga yatuwangulira olutalo luno. Twebaza Yesu Kristo kubanga wali omulwanyi w'amaanyi okulaba nga naffe tuwangula olutalo luno. Yensonga lwaki ekitabo kino olutalo lunene okuyita mu kulungamya kwa Katonda kyawandiikibwa okutusobozesa okutubikulira buli lukwe Setaani lwapanze okulaba ng'azikiriza obulamu bwaffe. Tatwagalizangako n'akalungi n'akatono, naye Katonda waffe ye atwagaliza birungi byokka. Yensonga lwaki kikulu nnyo naawe okufuna omukisa obanga tokisomangako ekitabo kino olutalo lunene, oba kibayita great controversy mu Luzungu, okulaba nti no naawe ofuna omukisa osome ekitabo ekyo. Kyongera okutulambulira olutalo lwe tulimu. Nolwekyo ebyamagero bino ebyekisa naawe obyetaaga nga weetwalira Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwo. Agenda maaso n'agamba Setaani kalitima akola n'amaanyi agatali ga buntu okuwalula abantu ba Katonda okuva mu kukkiriza mu Kristo. Naye ffe Kitaffe ow'omu ggulu n'akola n'amaanyi agatenkanika okutta abo abawambiddwa. Akola n'amaanyi agatenkanika okutta abo abawambiddwa mu kibi era n'abikkula okwagala kwe eri ensi. Kalitemu ng'agezaako okutemula. Katonda ye waali okuta enjegere Setaani zaasibye, waali okujungulula byonna Setaani byatezze mu makubo gaffe okulaba ng'asaanyaawo omwana w'omuntu. Katonda ye yayigiriza ebirowoozo by'eggulu. Katonda ye yayingiza ebirowoozo by'eggulu mu Timo bwe yali ng'akyali muto. Bwe yakula yeesanga ali mu kitabo olutalo olunene. Kakati nga naawe wofunye omukisa okumanya ku kitabo kino, Katonda yali mu kukola, Katonda yali mu kuwalula okudda gy'oli nga bwe yakola mu bulamu bwa Timo ng'akyali muto. Naawe kaakana akuyita, tokakanyaza mutima gwo, beera n'omutima ogwagala okuyiga nga Timo naye bwe yalina omutima guno. Katonda n'amuwa omukisa era kati Timo musanyufu. Naawe weetaaga kino ekyamagero ekyekisa. Katonda ayagala kukola ekisa mu bulamu bwo. Gulawo omutima gwo, mukkirize, otegeere ddala nti no tuli mu lutalo, naye olutalo luno ffe ngaffe abantu tetusobola kululwana. Twetaaga Katonda waffe otulwanirira. Katonda ye yali emabega wa buli kigere kya Timo bwe yali ng'atambula, era akyakola okuleeta abantu eri okukkiriza mu Yesu. Ebyamagero ebyekisa bikyeyongera okulabika. Ayagala kukolera ekyamagero ekyo. Bw'obanga tomukkirizanga naawe omukkirize. Bw'obanga tonaba kutegeera bigambo byo naawe osobole okubitegeera. Bangi bali eyo tebamanyi bunnabbi kye butegeeza, tebamanyi biseera kimwe tuli, oli omusanga abuuza oba tulagawa. Naye nga Katonda ebyokuddamu byonna yabituwa. Katonda waali era ne kaakana akuyita, muganda wange faayo, fuba nnyo okulaba nti nno ekigambo kya Katonda tekikuyitako buyisi bwe kityo. Tokikkiriza kugenda nga tekirina kye kikoze mu bulamu bwo. Katonda akireese kubeera mukisa gy'oli, akireese kibeere ekyamagero ekigenda okukola enjawulo gy'oli, ng'obeera omukisa eri abalala oba nga gw'okyetwalira kibeere omukisa eri obulamu bwo. Isaaya essula eya 5:19 agamba, kale baliyita erinnya lya Mukama okuva ebuvanjuba n'ekitiibwa kye okuva ebugwanjuba, kubanga alijja ng'omugga ogukulukuta n'amaanyi ogutwalibwa n'omukka gwa Mukama. Agambye nti nno kale baliyita erinnya lya Mukama okuva ebugwanjuba. Naawe kyekiseera okowole erinnya lya Mukama. Katonda waali okukuwa omukisa okukolera ebyekisa. Katusembere olunyiriri mu Isaaya essula eya 58 olunyiriri 11.
Isaaya 5:8 olunyiriri lwa 11 agamba era Mukama anaakulungamyanga ennaku zonna nakusa obulamu bwo mu bifo ebikalu n'anyweza amagumba go naawe onoobanga ng'olusuku olwafukirirwa amazzi era ng'oluzzi olw'amazzi olutagwamu mazzi. Katonda agambye nti Mukama anaakulungamyanga ennaku zonna. The Lord shall guide thee continually. Wali okulungamya okutambulira mu bigambo bye naawe ofune ebyamagero bino ebyekisa. Ye Katonda ow'ekisa, ow'okusaasira, ow'okwagala era akwagaliza obulamu. Kusaba obeera n'omutima ng'ogwa Timo. Oyanirize ekigambo kya Katonda n'omutima gwo gwonna. Bw'otyo bw'onaaweebwa omukisa. Saba Mukama akuwe omukisa. Katusabe. Katonda Kitaffe omwagala tukwebaza olw'ebyamagero ebyekisa by'okyakola ne mu kiseera kino nga wabikolera mu bantu bo nga Timo. Naffe tusaba byeyongera okubeera nga bikolebwa mu bulamu bwaffe. Eri muganda wange, eri mwannyinaze ayaayaana okwongera okumanya kibadde kisa kyo, gubadde mukono gwo ogumukulembedde okulaba ebigambo bino, okubeera nti naabadde alabye ebigambo bino. Kusaba omuwa omukisa, musobozesa okutambula nga bweyagala ku nkomerero ffenna tusikire obulamu obutaggwaawo. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Weebale mukwano gwange, weebale muganda wange, mwannyinaze kutwala kadde, kufisa kadde kano kubeera ku 3ABN. Kwagaliza olunaku olungi. Mukama akukuume. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.